This is Ground Media UG. Ali ku Ground Media tukwaniriza najo sense okubeera nga oli ku mukutu atwongera okukubiriza subscribe making sure nti obeera mukumanya na buli kimwe ekigenda ddala mu maaso amanya nedoboozi siba mulala MC Chie kutuusaako exclusive updates when it comes to the entertainment arena. Era olunaku olwaleero ndina omukulu gwe bayita Ladies Ice Cream abakyala bamukasaako erinnya erya sugar. Nkwali nsanyusa okulaba David Lutalo. Sikamanyi. Ice cream. Ladies ice cream. Ladies ice cream abakyala be basinga okuwagala. Ice cream bamukozesa. Ice cream bamunoona. Kishibugezaako tegeeza. Sigeza nawe abakyala balina okuba mu mbeera emu oba endala. Okay, tusanyusa okulaba. Kale sebona insanso okulaba. Okay. Olunaku olwaleero kyankoze bulungi nnyo nti nkusanze olunaku olwaleero for a long while. Toli mu byannababufuzi era tugenda kirungi weebale kimanya. Okay, wavayo not clarifying. Olunaku olwaleero wavayo notukubira after that whole saga. Notuwa oluyimba Babongoote. Oluyimba luno ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka ebimu yavayo nakubiriza Obuganda n'agamba temukiriza ku Bongoote ogamba tewayiye mu mazzi mu mbeera ki bane muleme kutandika kumanyira Ssaabasajja kubanze ombuuza ekibuuzo bwekityo ng'oli tomanze kuwuliza oli bye yayogera kuba bye yayogera teyagamba ko nti ekigambo kyenkozesezza temudanga mukikozesa naye okozesezza mu mbeera ki kati omuteeka otya bane ebintu by'abantu abakulu ate n'obinteekamu abavubuka bannange mba mwogera ku bantu abakulu mumanye ddi na wale tulina okwogera ku bantu abo oli alina embeera mwakyogeredde nange nina embeera mwekyogeredde so sisuubira nti kyemwagala okugamba Ssaabasajja tavangayo ko nayogera ekigambo tugeze nti nkwagala kati nze bwenkikozesa mu luyimba mbu ng'olwo njogedde kirala. Leka twogere ddala ku luyimba nga ddwo lwennyini. Oluyimba ddwo Babongoote inspiration evaawa ku Babongoote? Inspiration eva kubeera nti bw'okula n'otuuka mu myaka gyange emirundi egisinga oba n'abalabe bangi abamujja tobamanyi abamu babeerawo kulwokubanga oli ng'omunyiiza lwaki buli lunaku lwaki buli dakiika ye lwaki buli dakiika lutalo n'omunyiiza nga tomanyi kati omuntu oyo n'atandika okudamaginga image yo n'atandika okudamaginga business yo n'atandika okudamaginga obulamu bwo so abantu abasinga tuyita mu mbeera eyo bwetyo naye nga tetulina ssaala ntuufu kuba ffe abakkiriza Bayibuli etugamba nti musabirenga nnyo balabe bammwe so mu mbeera eyo ebitabo byogera bwe bityo naye ffe ng'abantu kyali kyatulema okwatula so nenkyatula ku luno ate abantu ne bakiraba nti wamma kituufu omulabe wo bw'abeerako obulungi bane naawe ofuna kalembereza era tugenda basimuliranga eyo essaala eyo ebeere essaala eyo mpanguzi nnyo okusinga okugamba nti oli bwakuvuma kino naawe n'omuddiza kiri naawe n'okola biki entalo ezisinga nze nzirekera Mukama Katonda. Ebbanga lyonna erize liyitawo obadde ojja otuwa akaseera engeri gy'otegekamu ebivvulu byo tulabye nti oluyimba walukoledde ddala na concert ku Serena njagala okumanya oluyimba luno speed ebadde ku ki yonna ekisooka maze emyaka 15 oba 14 nga siyimbangako ku Serena so eno show yange oluvannyuma lw'emyaka 14 nga siyimbangako 15 ndi ku Serena we mulundi gwange ogusoze. Ojidde ku Serena mu biseera ebyakazigizigi nti ne Fameica olunaku olwaleero abadde ne show eri Lugogo however tewali kaseera kayitawo okulabika nti eyiye neyiyo show mu promoting bulungi teri ku 27 anti kigambibwa pressure eba nnyingi naddala mu industry gye musaavi ate nze nina okubeera ne pressure kubanga mbadde n'akava e Lugogo naye ate nkimanyi bulungi nti abantu b'e Lugogo balala nnyo kubagenda ku Serena twaliza mu mbeera eyo nkowoola abafans ba Fameica nga 26 bagende bamuwagire cricket over Lugogo. Lutalo Fameica ng'omuyimbi olunaku olwaleero wakira nakubira akasimu n'agamba yankubira bulungi nnyo nga neebuuzaako nti kituufu ndi ku 27 nemugamba yes bro kuba tubadde twogerawo nga tulina plan ya collabo nemugamba yes nga 27 nina show ku Serena ya kituufu nagamba
nange mbadde ntunula wano mu dates nina gundi ayinza okuba aba yali announcingako dda nendowooza oba nalwawo booking n'atakiteeka mu maanyi kukimanyisa nti show eri confirmed. So nze ndayira nga ntya Mukama Katonda show nali sigimanyi. Era singa patana wange gwe tugenda okukola naye singa twali tukimanyi twanditudde ne tugamba nedda date eno eriko muntu bwati ne bwati ne bwati. Naye bo abantu naddala abantu abamu bakitutte embunze mba nkoze record okubeera nga nveeri nenzira wano nenkola show zonna ne zibeera successful. Bakitwala nga record nenze sikitwala mu mbeera eyo. Era nga nze abaalidde obuyinja nenze sikitwala mu mbeera ya buyinja. Njitwala kulwokubanga simbirako ku serena opportunity yazze nkube kwaba abantu b'okuserena omuziki bakitegeere. Mugamba ogenda kukola concert ya Babongoote olowooza oba tuzibidde ku bantu abamu boyimbira abanaddala abawagizinga okuva eruweero abantu babamannaaka mu katale bo bato bazibidde mu kisa boyimbira bulijjo. Ngenda balumba nga gwe bookera ku mulimu gwo buli lunaku. Nze kati nkoze show after 4 months gwokerayo buli lunaku ani alina omululu kunze naawe okeera buli lunaku n'ogenda toyosaamu n'olumu. Nze ngenze nga wabula emyezi ena nengenda nenziramu nenkola show eriyo n'abazikola no every Friday ng'alina waabeera buli Friday obamanyi bulungi nnyo omanyi show ezo bwezito nga buli Friday. That's being hard working. Teri agenda kukolerera gw'olina okukola wennyini nyini. Yeah, so ndi hard working ngenda kuddayo ku serena nga 27 nkuba abantu bawo omuziki. Nze kyenjagala nconcentratingeko kwe kuwa serena kyeyetaaga ng'ekifo ekyo sente basasudde emitwalo 15 ku miliyoni 3 bafunye batya ekyo kye basasulidde. Manyi tebandawutinga naye ngenda kikoza ate kajanja ate nze bwe nyiiga ndowooza lwadde tukimanyi nti bwe mbaamu omanyi okunyiiga mumanyi kunyiiga nti owulira obusungu naye waliwo passion gy'oba ofuna n'ogamba oyo alina obusungu mu mbeera eyo nze nina obusungu ku ndongo bwe nyiiga ne ngamba ngisunira ddala. Ogambe ku serena engeri gy'omaze ebbanga nga toyimbayo emyaka 10 kyanjawulo ki ky'ogenda oteeka ku serena ebitannabaawo? Omanyi ebyenjawulo bye nnina nina ebyenjawulo bingi sala bibagamba. Sijja bagamba nti nja kukkana nnyonyaawo mba mbalimbye kubanga tegwamu naye nina bye ngenda okukola. Tulowooze nti wotuva ku Babongoote main concert yonga yennyini tugenda kuba ne extras because after tuba tumanyi wabaawo ebiddako. Nze ntambula Uganda yonna ekyo bazze bakimanyi. Ntambula Uganda yonna nengenda mu north sinagenda mu eastern sinagendayo bulungi mu kiyona yonna ngenda nemba kuba omuziki enkolagana yaffe ne fani nebeerawo enkolagana yange ne fani. Bwekijja nti abayimbi abagenda okuwerekerako bwe baali olunaku olwaleero tusuubire nti interview we ziba za njawulo 2 osobola okufeaturinga ku fiki before no saagala yasobola okujja after kubanga aba yamaze naye kati nze remember mba sinamala si mu ngeri ejokinga naye mu byaddala singa nze mbadde nsooka it would be so easy for me ogenda ne muyimbirako naye we mba sinamala it's so hard. In fact it's not tekiri professional, it's not professional at all. Kubanga tusobola kuyimbira eno manyi bagenda funa ekinyegenyege nga bavudde wa fiki bagambe naye akaya yakukavaawa. Tusuubira David Lutalo ebintu ebimu ebispicinga up anti oba olunaku olwo tusobola okulaba omwagalo w'abangi bwalonda mu bangi abamu okulabika nti ovayo abamu okitegedde kati ngenda kukola ntya abamu bonna mbaleete sitegedde kikwadde omwagalo oyo w'abangi gokera okubako ku liiso sina gwengera kubako ku liiso Kuluyimba David nze sigambye nti ndi bubi toli mwetaavu sina jakirizi lyonna
Okay. David Lutalo nga tugenda dda ku nsonga endala ezikwata ku industry. Bintu bingi nnyo twalinako consultative meeting about copyright tetwakulabako. Naye nga simanyi abayimbi babasaba endowooza mu kunongoosereza oba amendment eno ya Act 2006. Simanyi kiki kyolowooza okulabika nti bakola ennongoosereza mu tteeka? Kisooka tewaliwo digital platform zino bwe bakolera amateeka ago. So bingi nnyo experts bye balina otunuulira ku ntambula ya music ey'ennaku zino n'eyedda. Bingi nnyo ebyetaaga otereeza. Endagaano ezikolwa nga zi owninga music zirina komadi, zirina okubaako n'ekkomo. Tezirina kubeera nti teri copyright gye bagitunda paka. Irina okubaako certain period of time nti yadde watunda copyright naye ino koma ku bbanga bweriti. Si nti paka lw'oliva mu nsi n'abazzukulu ne bava mu nsi eyo yo teriyo, teba ntuufu. So waliwo ne gundi technology ono omulala we yajja bingi ebyakyuka bye baakolera luli eri nga tebyaliwo. So kikulu nnyo bwe bitereera. Twalaba ebibiina ebiteeka mu nkola ne tulema byogeza ku mimwa ne bikolebwa. For example, waliwo gye bateesa ku zino telco companies. Be bateesa kiki tulina okufuna bo nga bo naye nga bizinesi yawa gyokola nga gwe nga tobaawo mu nteeseganya ne bagaba bana abayimbi bafune bo bwe babateeseza eyo mubaweeko percentage weight 18%. Mbaweeko gundi naye ng'ekyo ddala olaba kirinamu kiri fair. Yes, abakola baleka gundi open okulabika nti mu submitting ebirowoozo byammwe. I think it matters much. Era twalaba ebibiina bya kibinyo nti saaliwo koolo nakitegeera, in fact nagitegeera ng'enkyawo eri ng'ate ninako assignment endala. Naddala nga you are off stage ebikutwalira obudde byogamba nti bye bino things that you put hands on. Ogamba business wise oba hobbies? Business wise ne hobbies you can put them in general. Ziko bala ebe nina stola kwatula business gye nkoze ne wemba natandise mudaala gwa nnyanya eggulo. Nguleka nengulangira gye balina kubanga teri asobola tambulira nnyanya n'agenda eruweero agule ku mudaala gwange era kabe eruweero bazigule. We nangira awo ku kizindaalo. So kyoba omanya nti obudde nga nkyali mu music career yange njiwa nnyo obudde obumala era ne kuba kutunda nga njogerako gye nsoosowaza eya music. So biri ebirala biki Katonda y'amanyi. Ebintu bya njawulo David Lutalo abantu bemu bye bakusuubiramu ng'omuyimbi ng'omuntu gwe balabirako ow'eggwanga. Oyinza okulowooza disappointments kijo oyinza okugamba nti sometimes abantu ze bakufuna ne bagamba oba tebakutegedde bulungi. Naye nga tetusobola kwesiba ku nsonga yo batakutegedde. Era ddaaki omanyi weesibanga nnyo just ku mazima. Ddaaki amazima gakola ki? Geeyerula. Kati tofangayo leero bantegedde oba tebantegedde naye gwe kyobadde oyogera kirina amakulu, kina gwe kiyamba oba kyonoona bwonoonyi, kigatta oba kisattulula. Kati probably nze belivingira nnyo mu kugatta si mu kwawula. Nga tuli mu settings zino nga tumaliriza omwaka waliwo ebintu bingi nnyo resolutions simanyi wagukola omwaka nga tutandika biki byotuuseeko byogamba alhamdulillah when it comes to 2023. Mukama Katonda mwebaza nti bingi byantuusizaako ne byatanatuusa kamusaba bituuze omwaka tegunnaggwaako. Katugambe nti tunasuubira nga wogambye nti watuwa Babongoote concert tusuubireyo concert ezinaaba mu time frame nga yemu wabaddewo akava concert nti mu myezi eneena mu myezi eneena kati nze nkubuulira n'emyezi ena kitono manyi okumala wiiki nambanga zonna nziyimba nengende e Busoga nengende egundi nengende embalala nengende wa Busoga n'ogamba nti kati mu Busoga kankole mu show 10 n'ozikola ovaayo kubanga abantu baba bangi
tuzikole Masaka n'okola ekyotera kanku example n'okola ne Masaka mu town kikansubira omanyiyo bulungi kati ekyo n'akamalo kikola so tekikwewunyiza ate nga nali nava Kinoni emabegako okuba nyimba zo zikwata ku all angles of life leero tuyinza okulowooza nti gwomu ku bayimbi abafrontins okuyimba love music naddala ku mikolo introduction tetwakulabye ku Busoga simanyi oba tewafunye invitation oba kyabadde kitya yasagifuna naye ekikulu nti tuyozaayoza Kyabazinga n'Obusoga bonna okubeera nga Kyabazinga yafunye omukyala mu butongole sanyu lyereere nadde njagala ayimbire mukyala we onteekako akamwenyu bebi sikusagisa nkwendayira irala fumba nogisa laavu n'empoomera kwagalira ddala ng'omuvubuka tumanyi kati abakulu baffe baba batandise okulabika nti bakola ebintu by'abasajja bye bakola tusuubire David Lutalo nti nawe oli sinoganye point yo nti tulabira ku bakulu baffe omukulu kabaka wa Kyabazinga waba yavuddeyo n'akola embaga David Lutalo naye wawulidde ebikonge byabadde mabega w'embaga ye Lutalo wotuuse nze embaga yange nedda ebikonge byange kulamani baba wange tannalowooza ku kyakwasa nze nezisimpa manji munna embeera nazo ate no freedom city twajjeeko nzije waliwo yadde agenda ogikola netugamba katusooke tubaleke kubanga waliwo audience era bwe twawulidde ekya fake tumanya audience eno esobola okugenda ate nesupporting eri kubanga omuntu asobola okugenda ku freedom city asobola okugenda wa eri naye ate okuserena byanjawulo nnyo nnyo buli kintu mbadde nkola mu kibuga freedom city mbadde ntera ogikola mbadde ntera okukola nikani mbadde neezi zonna audience zenoonya ku luno audience zanjawulo munnange audience zanjawulo kiri ngamba aba audience y'okuserena gye mmaze emyaka 15 nga siyimbirangako kintu kiri totally different ate nze mbagamba oba nakyogeddeko dda wano nti gwokera ku mulimu buli lunaku kati nze akoze after 4 months lwaki olaba nti nkoze kyamaanyi nnyo tulanga olina omululu gw'amaanyi bali abantu bawali bakimanyi kati gwe obo bulijjo kulwokuba ondaba nga ndi kwebiri kati awe wali obuzibu naye biri birala biri tojja na katebe emitwalo 15 ne million terigula katebe eri tojja na katebe ko muzo situde ka form ku mugongo ogenze mu serena buli kimu kibeeramu Chogama ne ba promoter kuluna wabakyusizaamu akubaziba kutegeka ndanze waliwo omugagga partner yajja nayagala tukole show babiri yatalina mu bya music naganze lino limba walukubye nfa bufi bali banzise nanyumiza emboozi waliwo omukwano gwe yali yesiga nnyo nakola bwati nagasho tugikole konze bogambye konze ate munsi tunoonyaki kati abasajja bakutegeka bulijjo kugamba tewabasindise kulabika nti banoonya anti nze musajja yasembayo kwetegeka kati seyinaako obuzibu omulala bwantegeka okubeera ne partner oba okitegedde bulungi muba mugenda kusharinga losses muba mugenda kusharinga amagoba so omuntu bw'abazze mu mbeera ate yateekamu okitegeera yagenda okuteekamu okulanga show so tewaba problem akataleke kakunga tugenda ku concert ene ebintu ebimu byosuubira omuntu byali ebyenkizo byalina okubeera nga ateekeddwa omumanya
nti ku show ekisooka myaka 15 simbirako ku serena banga lyonna babanyumirwako bulijjo kati kambanyumirwe nga 27 January endongo egenda kabira omwo teri wa kufulumira mangu teri bya kubuuka endongo kuba teri bya kubuuka mbo ofuluma odduke ya wangi sebo president wo education artist of the year okyogera ko kunsinga eyo kati ate bwaba yagifunye obadde yagala njogere kibi tokimwagaliza simanyi saabadde nnyo mu gundi ze nali mu show zange saamanya nnyo bigenda mu maaso mu shows ezo I mean mu gundi mu awards ezo nekirala interest zange na awards zo nkyogerako nti nze awards ezitaleeta twazifuna dda tewali kifuniddwa kipya tewali kyetutafunyeeko so sikitwala nga kibi ate Kenzo waba performinze bulungi nakifuna then kibiki naye nze okusinga njagala nnyo bwe nkola show abantu ne bajja award yange esinga obukulu mwagala ndooza nfunemu obujja obunyigira Eddy Kenzo kubanga yafunye awards ze naye nga sisobola kikola ekyo oli muganda wange bw'aba yakoze bulungi abadde n'ennyimba ennungi why not ani yenna mwami Mayinja mukulu wange naye is not my friend si tight friend wange so simanya bimukwatako manya bumanya nange mbiwuliranga gwe wabiwulidde ate omugana okukomawo wayagala okudda oba kusawa yonna wayagala okuddira nga lwaki tagikola oyo tumulabirako bingi nnyo twetaaga omulabirako abaana abaliddawo bakyetaaga omulabirako bintu bingi nnyo bayimbi bameka abakozi byeyakakola waliwo ekigambibwa nti yayokya ng'enjogera w'ennaku zino ebyo sibimanyi nti omuyimbi asobola okwokya Katonda yasalawo nze ebyo bisibimanyi ebyo yayokyeza yakoze iki naye nze manyi kimu nti Mayinja yakola kye yakola kyotayinza kujjawo yakikola era ekitali kyangu kyakubeera nti omuyimbi yenna agenda kuva eri akikole nga 27 ku serena bannange mujje tusabire abantu abalabe baffe babeereyo nga balidde akaceere kaabwe nga babongoose naffe tubeeko nekyetuyisaawo otherwise bwe tunaabaleka tuleme basabira Katonda kubawa bagenda kubeerako naffe buli ketukoze bakasuule bakatte bakole kyabali abakola bizinesi bakimanyi n'abantu abo tebayagalira ddala muntu abaako nekyakola so naye bw'obeera nga ali bulungi subira okuba kijja kuleetawo enjawulo mujje tusabire balabe baffe esaala etabangawo ku mumwa gwa muntu yesoose esho yange esoose oluvannyuma lw'emyaka 15 ku serena mujje tunyumirwe endongo egenda kubeera live lukoba ku lukoba then temwerabira nga 26 cricket oval fik Fameica ku serena mitwalo 15 ne milioni 3